Tetulonda bakulu ba bika oba ba masaza otandika tubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Olidde ssebo, ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Wano twagala buyinza si bitiibwa. Era ensonga lwaki olaba nti mu campaign trail nga tugenda weekanga ne futu soja atadde kwemupya ebigere waggulu nga muli ku drone. Tosobola nti ate futu soja ateeka atya ebigere koonalebo. Kati tunoonya buyinza si bitiibwa. Ebitiibwa birina gye bikoma, era ndowooza olaba bw'oyingira wano mu geeti ya palamenti ebitiibwa byo bikoma. Kati bonooba oyagala kumbuuza kuba ebyo bitiibwa ojja kunsanga nga tufudde mu mikolo gy'ekika oba mu mikolo gy'ennono egyo mbuuza kuba ebitiibwa. Wano tulinawo ba buyinza, baagala buyinza. Ne bw'ovaawa ng'olina ebitiibwa byoffe twetaaga buyinza, kuba tugenza okulaba ab'ebitiibwatiibwa abo be batutuusizza wano nga we tuli. Oli bwe bamuyita ow'ekitiibwa n'atandika otambula nga kisekkoka ekiganda ng'agenda azimbazimba mbu bamuyisa ow'ekitiibwa. Naye kati wano ffe twekkakkanya ne tugamba tuli ba buyinza si bitiibwa. Era bw'obaayo nga wakemetereddwa emmeeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kaadi, nkwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono. Naye wano tuli mu byabufuzi, era ensonga lwaki olaba osanga fuutu soja nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wa kitalo. Kubanga wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact, kiki ky'otugattako si kiki ky'onoonya. Kubanga tugenza okwekanga Museveni abadde akozesa nnyo obubinjabinja buno obwetaaga ebitiibwa. Ne tutuuka mu mbeera gye tulimu nga n'ewaffe batugobyewo, tetukyalina maloboozi, nga tutunuulira bannaffe ababitiibwatiibwa ebyo bitategerekeka. Kati ffe ebyo twabyesonyiwa, tunoonya buyinza. Era bw'oba oyagala okutulaba ango yaffe entuufu, jangu eno gye tunoonyeza obuyinza. Nkwegayiridde nnyo, bw'oba olinayo ow'ekitiibwa kyo gwe bamye kaadi, genda ng'olukiiko lw'ennono lutudde, eyo gye mujja okubisolovingira. Wano ffenna twenkana, oba oli fuutu soja, oba oli honorable, oba oli kansala. Tunoonya buyinza si bitiibwa. Abanoonya ebitiibwa ebyo mujja kubasanga eyo ku bitebe by'ennono. Wano tuli ku kitebe kya nnono, tuli ku kitebe eky'obukulembeze. Era y'ensonga lwaki otulaba abamu tufuuka bakambwemukko bwe tulaba nga ffe tunoonya obuyinza, ate abanoonya ebitiibwa byabwe eby'obusaluti simanyi n'abasirikale ababakubira obugombegombe obutategerekeka. Ogenda okulaba gwe bakubira obugombegombe oba akumalako emirembe okuwogganyiza ebigombe, bw'afuluma mu motoka nga tomutegeera na bw'afaanana makulu ge. So kati tunoonya makulu. Amakulu we tuli mu buwambe. Wano we tuli mu buwambe, buli muntu ne bw'oba ng'oli wa ranka ya wansi oba nga tewasomako naye ng'olina impact egenda okukyusa society gye tulimu, ejja abantu mu bwavu, egoba abatubbako ebibanja by'abakadde baffe nga tulina abakulembeze naye nga bonna basirise kuba bali ku musimbi gwa Museveni n'obumotoka. Twetaaga ennono egenda okujja abantu baffe mu mbeera y'okulowoozesa nti wano akabinja waliwo akali mu Uganda akalimu wa Ugandani than others. So kyekyo mukama wange submission yange ow'ekitiibwa bo bw'obadde okaabirira nti tebabawadde kaadi, baddembe okunoonya ewali ebitebe gye basobola okubawa kaadi ebirala. Naye ekitebe kya National Unity Platform bwe kiba nga kikoze okusunsula kwakyo nga kiraba nti bano be basaanidde ate mwe bwe mutusuubira nti tebasaanidde, abasinga ku bo basoma amateeka basobola okukola apiiru ne basobola okuba nti osanga wabeerawo judgment endala ewedde. Naye ngeno eyakozeddwa teyabadde tebeesinga nti oba oli wa kitiibwa oba oli waki. Bakoze ku busobozi bwo ku gurawundi na kiki ky'osobola okutwaza mu maaso eggwanga lyaffe Uganda.